Nze Dr. Kebbi baligeyakoona balamaga bamikwano leero tuli mu ssalawo leero. Ssalawo twagala okubeera nga tumanya ate ku bintu eby'enjawulo naye nga tuweerabira kutuusiddwako abakwefaako nakyo Uganda bano nobeera ng'obeekwata mu ngeri ya nkolo nakambe bakugamba nti babongo by'omubiri bakugamba abaami tolina maanyi ga kisajja beera ng'obeekwata ate namwe abakyala bakugamba nti temuyina mazzi ga kikyala bakugamba nti beera ng'obeekwata bajja kubeera nga bakuyamba era babeere nga bakuweereza omutindo abayina omugejjo ng'oyagala kusala mugejjo n'abeera ng'obeekwata ate abakugamba nti nammwe abaagala okukola hips kabiina mubeekwata oyagala oyiro wa nviiri ku wanvu ya nviiri kujja mu situka kugolola growth beera ng'obeekwata ate abakugamba nti nammwe abaami mubeere nga mubeekwata oyina kiwalaata oyagala kubeera ng'okigoba beera ng'obeekwata beera ng'obakubira ku namba yaabwe ya 074 ate 19 46 omukyala atayina luzaalo banga lwabula n'abeera ng'obeekwata. Olwaleero akatabo ke nnina bamikwano bakayita Why Have You Chosen to Be Poor When There Is So Much Money in This World? How to Make Money. Akatabo kano tugenda kubeera nga tukasoma ate nga bwe tukubaganya ebirowoozo tubeere nga tulaba kye tuyinza okubeera nga tukayigamu. Lwaki osazeewo okusigala mu lubo lw'abaavu era n'obeera omwavu oba n'olonda okusigala mu bwavu naye nga mu nsi muno mulimu ssente ezitagambika? N'olwekyo tujja kubeera nga tukasoma mu bitundutundu ate tubeere nga tweyongera okumanya. Sigenda kulwawo era sigenda kubeera nga njogera kuno na kuli ate ng'omukono gw'omusasi ngenda kubeera nga butereevu era ntandikirawo wanakugamba ensonga 10 lwaki oli mwavu n'agamba you work hard but not smart. Okola nnyo naye tokola bulungi eri abantu ng'akola naye ng'ebintu bye bambi yakola bw'atyo kammale gakola okutuukiriza omukolo kyogerwa nnyo. N'akugamba ekyokubiri tolowooza nnyo you are a small thinker. N'akugamba ekyokusatu gwe sente ozisiga mu bintu ebikyamu. Ate n'akugamba ekyokuna okolerera bantu balala oba obba bantu balala n'olowooza nti ojja gagawa. N'akugamba ekyo tekiriyo. You work for other people or steal from them believing this will make you rich. N'akugamba never. Ekyokuta n'akugamba tobuuza magezi kuva mwaba abantu abamanyi. Wano bangi bakola ensobi eyo bangi tetwagala kubuuza naddala batusingako naye ng'ate tetumanyi ekintu eky'omutawaana. N'akugamba eky'omukaaga toyagala kuyigira ku bagagga abakulaakulanye naye nga ssente yaabwe ekakasibwa nti ddala ssente eyo bagijje mu makubo matuufu. Ekyomusamu n'akugamba oli mulimba eri abantu nga bo tubayita babboona ag'eniraaya. Eriyo n'ekyomunana n'akugamba nti you will not try out new ideas. Bwe lubeerera nga bwe wakola mu kutandika bw'okola lubeerera nga bwe wakola mwaka ku mwaka era bw'okyakola. N'akulaga nti byakula beera birongoofu naye n'ayagala abeere ng'agenda mu maaso. Ekintu ekitasoboka kyusa ngeri gy'okolamu ebintu byo. Kino bwe kigaana kola bw'oti wano bwe wagaana gendako eri. N'akugamba eky'omwenda otya okugwa naye ate omaliriza ogudde. Otya okwetantala. You are afraid of taking risks. Wano njagala mbagambe buli bw'otya okwetantala toyina bw'ogenda genda mu maaso. Okwetantala kutuyamba okumanya ekikyamu ate n'ekituufu. Wanaakugamba omutwe gwengenzeeko awaken the millionaire within. Z'okuswa bugagga. Bw'olina abantu babeera n'obugagga naye nga takimanyi ng'obugagga bwe buli munda naye tamanyi kikyali. Ekintu eky'okwezuula bamikwano kintu kikulu. Akugamba nti
omutwe gwe tutandise agamba angenda kubeera nyonoona olunaku lwo naye ate amazima tulina okubeera nga tugamanya. N'akugamba yagala oba toyagala oli mwavu kubanga gwe yakisalawo. Like it or not, you are currently poor because you have chosen to be so. N'akugamba naye tokirowoozangako nti gwe yakironda, tokirowoozangako. N'agamba lete ekituufu, but it's the truth. N'agamba ffe ng'abantu tubeera mu mbeera yonna gye tubeeramu naye nga ffe abaasalawo ate okugironda ne tugamba nti ayo yembiri waffe twasalawo busazi. N'akugamba one becomes a doctor by first choosing medicine, a teacher by choosing the classroom, mechanic by choosing to work with machines. Nti omuntu yenna alondawo ekyo oba asalawo ekyo kyayagala okubeera ng'amaze kusalawo nga bw'onaagamba omusawo afuuka omusawo ng'asazeewo okunoonyereza ku ddagala oba yogamba nti kati obulamu bwange bwonna ngenda bumalira mu ddagala. Ate era n'akugamba nti y'omusomesa asalawo okubeera omusomesa ng'agambye nti obulamu bwe bwonna agenda bumalira mu kibiina. N'akugamba ate makanika asalawo okubeera makanika azeewo kukolanga ku machines oba kubeeranga mu byuma buli kadde olaba akwata magalo akebera wano nawali kubanga ye bw'asazeewo bw'atyo bw'ayagala okutambuza obulamu bwe. Na kyavudde akugamba nti embeera gy'olimu ogirimu kubanga gwe yasalawo n'ogironda. N'akugamba nti wano n'agamba munnabyabufuzi asalawo okubeera mu bulamu obw'obulimba, a politician by choosing a life of lies. Wano tukimanyi bannabyabufuzi be bakyasinza obulimba. Kyakugamba bw'akugamba ebintu 100 akolako ebi. Gwe n'oba okyazanya. Kakati ono n'akugamba one becomes a boxer by choosing sports, an author by choosing to mess around with pen and paper. I think you get the point. N'akugamba kabeere omuwandiisi w'ebitabo, ffe gwe tuyita author, asalawo ekyo ng'asazeewo ng'amaliridde okutandika okuzanyisa peeni ng'awandiika. Ye kyeyavudde akugamba nti g'oli mwavu kubanga ekyo kye wasalawo n'oteeka mu bwongo era bwe bulamu bwe walonda okubeeramu. Temwerabira kubeera nga mutugoberera ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel. Gendayo wandiika ekigambo ekyoto ky'okumanya. Obutambi nga buno bwonna ojja kubeera ng'obufuna. Obutabo obugenda okukyusa obulamu bwo ogenda kubeera ng'obufuna. Ate era temwerabira abanyumira obutabo bw'olulimi Oluganda bonna nabusayo ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel abeera ng'ogendayo. Eri ebintu nkumuliitira biyitirivu beera ng'oyitaba beere ng'ofuna ebyo ate ebisinga. Nammwe abaagadde okulangira mbi buno obeera oyita ku namba yange eyo gye nnyinza okuwa gy'olengera eya 076 46 076 46 ye namba yange koyita ate okubeera ng'onfuna. Kugamba nti ekyo bwe kiri ne ku bantu aba bulijjo. Abantu abasinga kye bali kubanga kye balonda. N'agamba waliwo ekintu kye tuyita self-made, okwesalirawo nga gw'omuntu. Kati bano abantu bayogerako agamba self-made rich people become so by sheer choice. Abo abantu betulaba abagagga betwesimisa afuuka omugagga oluvannyuma lw'okusalawo ate okubeera omugagga. N'agamba baafuuka bannagagga nga bafuna okusalawo kw'ebirowoozo ebituufu kubanga wanaakugamba nti ekyo kye baasalawo bwe baamala okukisalawo ate ne balonda bye bateeka okukola
okulaba nti batuuka ku nsibuko y'obugagga bwe baagala. Basalawo okusisimula oba okuzuukusa obugagga bwe balina. Eriyo buli muntu obugagga bwe yatondebwa bw'ayina muli munda naye nga tamanyi. They choose to awaken the millionaire within them. Naawe osobola kusisimula obugagga obwo bw'olina muli munda bwe bw'otalaba. Yongera okunnyonnyola, okusomesa n'okukkaatiriza buli muntu abeeko ekyokuyiga ate kyafuna. Nakugamba nti tuyita self-inflict ng'omuntu okwerumya oba okubonaabona kw'obulamu bwo, gw'okubonaabona kw'obulamu kw'obwavu bwo na buli kimu gwe yakironda. Ye bw'akugamba eri abantu nga yakugamba nti akoze ebintu, n'akola kino n'akola kiri n'akola guno, naye era n'asigala mu bwavu. Lwaki? N'akugamba you are poor by choice. Oli mwavu kubanga kyewalonda. Toyagala kukozesa bugagga bwe watondebwa muli bw'olina ate bw'oteekwa kukozesa. N'akugamba the first and most important is your brain, omutwe gw'omuntu. Oli kyava akugamba nti toli mwavu naye omutwe gwo gwe mwavu. Ye wano naye kyakugamba. N'akugamba to this day you have not utilized even 1/4 of it. Banji ate abantu tubalaba n'atuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga ku mutwe gwe talina yadde koota yonna gy'akozesaako eyinza kubeera ng'ekyusa bulamu bwe. N'akugamba naye ate omutwe gwe ye engine egenda okulimba, ye engine egenda okulowooza, ye engine egenda okupulaninga, ye engine egenda okwanjulira ebiteeso ebipya ebigenda okufuula omuntu ow'enjawulo okulaba nti otuuka ku buwanguzi. Omutwe gwe engine egenda ate okusisimula obugagga obuli mu ggwe. Ensulo z'oyina toyina n'emu gye wabadde kukozesaako n'akugamba n'olwekyo gubeera mutwe gwo. N'agamba of course there is plenty of money in this world. It is just that you have been looking in the wrong direction. N'akugamba mu nsi muno mulimu ssente ezimala lwakuba ggwe bulijjo obadde onoonyeza mu bifo bikyamu. N'agamba oba simply doing the wrong things, oba okukola ebintu ebikyamu. N'agamba often what people mean when they declare that there is no money is that there is no money in their own pocket. But please do me a favor, don't include all of us. N'akugamba bantu abawulira nga boogera sente zibuze n'olinayogera neno zibuze. N'agamba naye bambi tukwegayiridde ffe ebyo tobyogera ffe tuziraba tulina. N'agamba naye tukolera ekisa, but please do me a favor, totuteekamu ffena. N'agamba eriyo abazirina ng'ate ekituufu kiri nti abagagga gye bali abalina ssente empya n'enkadde. N'agamba naye n'agamba bangi bazirina ate ezimala. N'agamba naye weewunya ate bazikolera ku mirembe gwe gy'okyevuma, baziyingiza mu makubo matuufu gwe gootayagala kuyitamu. N'agamba kiki kyoyogera ku nsi kuno tebinabeera bigambo byange, naye kyayagala ayagala omanye oggulewo amatuugo, ayagala obulamu bwo bukyuke. Wali omukwano gwange Serumpanise Frederico ate mu ggwanga lya Iraq anyumirwa nnyo ebintu nga bino ate bikyusa obulamu bwaffe. Weebali nnyo Fred ate weebalire ddala. N'akugamba bino bye tugenda okunnyonnyola mu katabo kano bw'onaakola n'amaanyi ate nga nabyo biteeka mu nkola wagenda kubeera ng'otuuka ku ebyo by'oluubirirwa. N'agamba nti naye omuntu yenna okutuuka ku bugagga gwe bw'oyagala ogenda kusooka enkola yo ey'ebintu
ndowooza olina buli kimu nga bw'obadde olowooza ebyemabega byonna ebibadde bikusibye mu eyo embeera sooka olize emabega ogenda kubeera ng'otandika okubeera ng'omanya ekituufu era ogenda kubeera ng'otuuka ku kituufu. N'akugamba obudde buno obadde weenyooma obadde olaba nga tolina bintu by'amaanyi by'oyinza kukola. N'akugamba naye kale bwe budde tutandike okukulaga n'okuyuya amaanyi g'olina okubeera nga tugasimula ate obeere ng'ogenda mu maaso. Obutereevu olunaku olunaddako tugenda kubeera nga tutandika n'ekitundu ekiddako ekikulaga ensi yo entuufu gwe gy'ogamba nti temuli ssente ate yo akulage nti eriyo abagikoleddemu. N'olwekyo naye mu bulamu bwe bonaagenda mu maaso toyina kwenyooma. Tuyina oluyimba olugamba nti kaaba mpola ng'oli mu kisenge ekyo bw'obeerawo ng'oyogera nti naye ssente nga tekyalabika. Eriyo abazirina empitirivu. Olugero lugamba nti akajja obunaku keemanya ejjanzi terigenda na nzige. N'olwekyo okuva leero tandika okumanya by'okaaba by'osinda bisinde ng'oli wekka. Bisinde ng'oli wekka. Eriyo abali obulungi ye kyavudde akugamba nti bakolere ekisa. Salawo leero kijja kusoboka kuba ky'osalawo ky'oba. Nze Dr. Kebbi baliyankoona balamaga. N'olwekyo mikwano beera ng'otwegattako weeyongera okubeera ng'onyumira obutambi buno ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel ekyoto ky'okumanya obeere nga weeyongera okubeera ng'oyiga. Enamba yange abaagadde okubeera nga mutugobera n'okubeera nga munyumirwa twafunye enamba enda twafunyemu enkyukakyuka. Enamba eri 0746 enamba eyo butereevu ne ku mukutu gwa WhatsApp wajja kubeera nga onfuna. Awangaale baffe.